kintu kikyamu nona boshamu muyaga bali mu buwambe tuli mu buwambe kingambire naye nze nyina omukisa ntambula ne ssemateeka ate naye agiina article 79 egamba emigaso gya parliament, functions of parliament, egamba bweti subject to the provisions of this constitution, parliament shall have the power to make laws on any matter for peace, order, development and good governance of Uganda. Parliament eyina obuyinza okuleeta mateeka ku nsonga yonna ereeta emirembe, obutebenkevu, enkulakulana n'obukulembeze obulungi. Ssemateeka yakimanya negamba newaba president talina buyinza obwo obuyinza tubuwadde ki parliament. Kati parliament bw'eba erina obuyinza obuleeta amateeka ku buli bw'enguzi, bw'eba erina obuyinza obuleeta amateeka ku byokwerinda ku butebenkevu, erina obuyinza ku diversion of the funds, sente obutazikozesa ekibitasaanidde. Ssemateeka ye baragira on any matter and shall it may eteekwa. Kati ninfuna abaka bange ba parliament ate nibajja banange sente zibula, banange obulyake, banange ebyokwerinda, tolabala tufaanagana ndo n'omusajja yagamba nti bakuseeredde mu katale n'oyombese kubo ate nze ugeze mu katale mbakuseera kati n'ogenda mukono otandika waliwo bwe yagambidde nti tuli mu nsi ng'amateeka gakola lwe baagadde. Nzija Speaker bwe yajja n'abagamba tujja kutuula wano nga tufune sente z'omusolo nga tutukola, bwe mutaakomeo mu parliament tumuddamu mu kakiiko kusayiningira sente ezo, tumujja kuddamu kutambula kuva olunaku olwo. One, amaloboozi gakyuka. Two, waitoine kunga bbiri parliament ne bagiddamu. Juzi wano babadde bayisaino gundi supplementary budget kidda wali obuyinza ssemateeka bwe yabawa, era saalabyeyo omubaka n'omulaga nti tusobola kuyisa sente zino ezigenda kwononekera bwereere. Tebafulumye kufuluma oba kuwakanya, tebafulumye. Oyagala buli kye babatakkaanyiza nakyo bafulume ate bakole. Bayire mu Uganda oluddeko wano nange omuntu bunzijukira omubaka wa parliament bunzijukira ate erya Ntama bamuyita Ziritwawula nga kyali NRC. Ziritwawula yagamba nti nze n'omusaala gw'omwezi guno sijja gufuna, yatambula era tiyaddayo. Naye kati bano balinga omusajja waffe yayogera nti balya mu lulime ne muluzise. No, Mr. Bamwine mu kufuluma kwabwe tebaga nti tetujja kuddayo, baagawo okutuusa nga gavumenti ereese statement, era speaker n'abayita nti gavumenti ereese statement. Mwami Kadudi obadde wano General Muhoozi omulundi gwasooka bwe baabuuza statement eyo yajja n'atandika kwogera. Bwe yatandika kwogera Honorable Kiwanuka ow'Emukono n'agamba nedda tatubuulira byaleero, twagala kuva bbiri meka abiri. General Muhoozi yagamba give us 1 month. We shall come with a statement. Mbaga nti tujagala leero. Ne speaker yo mwezi nakubawa. Lindako. Speaker yagubawa. Anti lindako. Gugenda okugwa. Lindako. Bali bwerwa gwa mu conference. Okujjako bukiba kifuze ky'abasatu against 1. Naye bukiba nga tikyabasatu. That's a blackmail. No. Kubanga General Muhoozi yagamba mutu omwezi mulamba tulete statement. Mukwano gwange Honorable Kivumu ndaga tufulume tujagala leero. Njagala kumanya report yazo mwezi nga tegunawera obanga even okuyita nga guyise kati njawulo yabadde singa bakkiriza luli ne basigala n'omwezi gwayita ne bateeseza bana Uganda omanyita bakulu bantu wali wabanja naye mwami Bamwine kamubuuze okkiriza eri abantu abali abducted ekyo tuwali watakikanya atakikiriza tuwali wagaano kutuwobola eddembe ly'abantu naye tugamba
enkola ya gavumenti n'enkola ya Bamwine zifaanagana kati bunkusabe sente kati kiriza information omubaka ngenda mu wabula ku mateeka kwa shadow justice information yandibadde shadow justice agenda kwa information yandibaddewo naye abakulu n'abawadde ekitiibwa kyabwe ne boogera lwaki nange tebanzikiriza njagala tugende mu ngeri ya kansooke mali buno obwange butono nobutuusa mu makati kwanga tebibogedde byennyini information kijja kulabika